rahma. Amatera amajivu go wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ebyengaana emirembe tusababidde eri mukama waffe sallallahu alayhi wa sallama wamu ne ba ashabu ridwanullahi ta'ala alayhim wa arda. Aboluganda ab'ebitiibwa nga tututta akabanga bukyanga tusoma emisomo gyaffe gya tajwid al-Quran al-Karim nga twatunuulira obufulumiro bw'ennyukuta ne tulaba n'ebitendo by'ennyukuta alhamdulillahi rabbil alamin. Ng'emisomo egyo ebiri mikulu nnyo gwe akyagibulamu emisomo gyaffe kwegiri ku channel zaffe zonna ku YouTube, ku Facebook ne ku Telegram. Genda sharinge tuyite bannaffe tusome, tusubscribinge tusome, tuyige ekitabo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tugenze ku mabhath arrabi, tugenze ku nsonga eyokuna mu kusoma Qur'ani ey'ekitiibwa, era ng'ensonga eyo yayitibwa al-lahnu wa hukmu. Tulina kye bayita al-lahnu wa hukmuhu. Waliwo ensobi ezikolebwa mu Qur'ani n'ennamula z'ensobi ezo ezikolebwa mu Qur'ani. Ensobi ezikolebwa abantu basoma Qur'ani n'ennamula z'ensobi ezo kye tuyita al-lahnu wa hukmuhu. Taarifuhu, ekitegeezebwa n'ellahnu lughatan mu lulimi azza oluwarabu. Abawarabu bakikozesanga batya ekigambo lahnu? Omuwarabu yagambanga lahnu yali ategeeza al-khata'u, yali ategeeza ensobi. Ensobi yonna omuwarabu yagiyitanga al-lahnu. Walmailu ani sawabi, n'okuva ku kituufu. Omuntu kasita ava ku kituufu tugamba akoze kye bayita al-lahnu. Nabwe kyo ekigambo lahnu kitegeeza ensobi n'okuva ku kituufu. Ensobi kwe kuva ku kituufu. Omuntu abadde ateekeddwa kukola kino nga kye kituufu n'akola ate kiri nga kiva ku kituufu. Waistilahan, ate mubasomi ba Qur'ani y'ekitiibwa kye bayita al-lahnu, ensobi agamba Sheikh agamba nti khata'un, eba nsobi yu'ridu fi tilawati al-Qur'ani, ekolebwa oba erabikira mu nsoma ya Qur'ani. Eba nsobi erabikira mu nsoma ya Qur'ani y'ekitiibwa fayakhillu biqawaidi tilawa, nereeta okukyusakyusa mu misingi gy'okusoma, mu misingi gy'ensoma. Eba nsobi ereetebwa mu kusoma Qur'ani n'ekyusakyusa emisingi butya Qur'ani bweteekeddwa okubeera nga esomwa. Oba ntegerekesa bulungi? Waqad qassamahu al-qurra, abasomi baffe aba Qur'ani y'ekitiibwa babeeranga ensonga ezo bazaawulamu oba ensobi bajaawulamu emirundi ebiri, bajaawulamu emiteeko ebiri, ila qismaini jaliyin wa khafiyin. Waliwo ensobi jaliyin nga nnene, wa khafiyin n'ensobi entini. Lwaki tusoma ensobi zino ezikolebwa mu Qur'ani tuleme zikola? Lwaki tusoma ensobi zino ezikolebwa mu Qur'ani tuleme zikola, tuzeewale nga tusoma ekitabo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala? Nga omuteeko ogusooka ogw'ensobi gwe bayita al-lahnu al-jaliyu. Al-lahnu al-jaliyu, ensobi ennene. Era ensobi ennene yeriwa? Huwa khata'un, yensobi yu'ridu fi tilawati al-Qur'ani, ekolebwa mu kusoma Qur'ani. Fayakhillu bil ma'na aw bil i'rabi aw bihima ma'an. Yensobi ekolebwa mu kusoma Qur'ani y'ekitiibwa fayakhillu bil ma'na, ensobi eyo neekyusa amakulu ga Qur'ani. Ensobi ekolebwa ng'osoma Qur'ani neekyusa amakulu ga Qur'ani, aw bil i'rabi, oba neekyusa ennamula z'olulimi oluwarabu, amateeka agafuga olulimi oluwarabu. Yensobi gy'okola nebeera ng'ekyusa amakulu g'ekigambo ekyo ky'obadde osoma nekitegeeza kirala, oba ensobi eyo n'obeera ng'ogikola n'ekyusakyusa amateeka agafuga olulimi oluwarabu oba enkyukakyuka z'ebigambo ku nkomerero yabyo. Kuba tulina kye tuyita i'rab. I'rab mu bufunze y'enkyukakyuka y'empeerezi ku nkomerero y'ebigambo. Oba ntegereka? Kakati ensobi eyo esobola okubeera ng'ekyusizza empeerezi ku nkomerero y'ebigambo,
oba nekyusa n'amakulu oba okubeera ng'ekoze byombiriri. Tukiddemu tugambe kibayita allahnu aljaliyu yensobi ekolebwa omuntu ng'asoma Qur'ani ey'ekitiibwa neereeta okubeera nga amakulu g'ekigambo gatuuse, oba okubeera nga akyusizza mu bukyamu enkomerero empeereza eziri ku nkomerero y'ebigambo, oba okubeera nga ensobi eyo gy'akoze ekoze ebintu bibiri, ekyusizza amakulu ate neeyonona n'olulimi Oluwarabu. Oba ntegereka? Naam. Wasummiya jaliyan, lwaki yatuumibwa ensobi ennene? Yatuumibwa ensobi ennene, wasummiya jaliyan, yatuumibwa ensobi ennene liannahu zahirun, olw'ensonga nti yeeyolese neeyolefu. Ensobi eyo yatuumibwa ensobi ennene olw'ensonga nti ki? Neeyolefu. Zahirun, neeyolefu. Ya'rifuhu ulamau tajwidi wa ghayruhum, emanyikiddwa eri abamanyi ba tajwidi, abamanyi Qur'ani n'abatamanyi. Kwegamba newaba nga tamanyi n'agiwulira buwuliza agamba wano sheeyi ono ng'asoma ekikyamu, newaba nga tayasoma tajwidi asoma ati Allah yagamba atya we watyo, nga sheekha akyusizza. Oba ntegereke? Nabwekyo yensobi ennene. Ensobi ennene yensobi omuntu gyakola nebeera nga ekyusa amakulu g'ekigambo, oba nebeera nga ekyusakyusa obutuufu bw'olulimi Oluwarabu oba amateeka agafuga olulimi Oluwarabu. Naam. Mithalu alkhata'u alladhi yakhillu bilma'na, ensobi ekyokulabirako ku nsobi eyo ekyusa amakulu g'ebigambo. Omuntu ekigambo kyayinza okusoma nekikyusa amakulu. Kaman yaqra, kiringa ng'omuntu w'anaaba nga asoma aya egamba sirata alladhina an'amta alayhim, mu kigambo an'amta n'asoma dhamma oba n'asoma kasra. Ekifo ky'okugamba sirata alladhina an'amta n'agamba an'amtu, olaba n'akyusa, ekyo kikyusiza ddala amakulu g'ekigambo. Kubanga an'amta, olaba oba okyusizza fatiha ebadde fatiha n'oteekako ki? N'oteekako kasra oba dhamma. Obanga agamba nti sirata alladhina an'amta, tuluŋŋamye ku kkubo lyabo an'amta bewagabirira, oba gwe n'ogamba an'amtu bennagabirira. Olaba amakulu gafa. An'amta gwe wagabirira Allah, tuluŋŋamye mu kkubo lyabo bewassaako ebyengera byo gwe Allah ng'oyogera naye omugamba an'amta. Wabula ate bw'ogamba an'amtu kibanga ekitegeeza nti gwe ssebo gwayogera, gwasoma Qur'ani, gwe yagaba ebyengera ebyo. Olaba? So nekibeera nga kikyusiza ddala amakulu ga Qur'ani ey'ekitiibwa. Oba an'amti, noga an'amti obanga ategeeza nti Allah oba nga ategeeza nti mukyala. Nabwekyo tulina okwegendereza ensobi ezifaanaganako bwe zityo ezikyusa empeerezi oba okukyusa ennukuta, ze zimu ku nsobi ennene ezikyusiza ddala ebigambo. Era kiringanga waman yuraqiqu adha, kiringanga omuntu okusoma dha'u n'agisoma ng'agitoniya mu kigambo mahdhura, kigambo kiri mahdhura, dha'u mahdhu ye n'asoma mahdhura, mahdhu n'asoma dhali, ekifo kya dha n'asoma dhali, bikyusa amakulu. Era ng'omuntu ogamba asa, ekigambo ekibadde asa n'agamba asa, ebadde siini n'agamba asa sadi, bikyusa amakulu ga Qur'an. Asa osanga, asa kugaana, fakadhaba wa asa, n'ajeema, fakadhaba n'alimbisa, wa asa n'ajeema. Kati asa kitegeeza kujeema, ate asa kitegeeza osanga. Asa osanga. Nabwekyo omuntu asobola okusoma asa ate n'asoma asa, eyo tugiyita ensobi ennene. Wa mithalu alkhata alladhi yakhillu bil i'rab, ensobi oba example z'ensobi ezo omuntu zayinza okukola ne zibeera nga zikyusakyusa n'okwonoona ensengeka y'olulimi Oluwarabu. Kuba olulimi Oluwarabu lulina amateeka gaalwo agalufuga. Mu abasoma nahwu twagamba bwe twali tutandika emisomo gyaffe egya tajwidi,
omuntu yenna ayagala okusoma Qur'ani yekitibwa nga agitereeza ateekeddwa okubeera nga asoma ku misomo nga omusomo gwa annahwu allughatu alarabiyya okumanya olulimi oluwarabu amateeka agafuga olulimi oluwarabu asome Qur'ani nga tagikyusakyusa nga yeewala bino oba ntegereka nabwe kityo ezimu ku examples oba ebyokulabirako omuntu byakola ensobi zakola nga nnene mu kubeera nga akyusakyusa n'okwonoona amateeka agafuga olulimi oluwarabu kwe muntu okugamba bisimillahi rrahmani rrahim mu kigambo bisimillahi rrahmani rrahim ye n'agamba atya ekifo kyogamba bisimi n'agamba bisimu bismullahi mu bisimu aba yononye kubanga ekyo tugamba majururu bismi majururu eteekeddwa kubeerako kasira olw'ensonga ekulembeddwa emabega gayo waliyo ki waliyo harufu jarri yate naga bismu ate nateekako dhamma kitegeeza amakulu g'olulimi oluwarabu oba kiyinza obutakyusa miiningi naye ate aba ayonoonye amateeka agafuga olulimi oluwarabu eyo ensobi eba nnene hukumu lahni ljaliyi ensobi eyo eramu etya huwa haramun mutlaqan ensobi eyo eri haramu eziyizibwa haramun tekkirizibwa kubeera nga omuntu agigwamu oba ntegereka mu mbeera yonna liannahu taghyirun li alfaadhi alqur'ani olw'ensonga nti ensobi ezo zireetera omuntu okubeera nga akyusakyusa ebigambo bya Qur'ani ekitiibwa allati bitaghyiriha tataharrafu maanihi so nga ate bw'anaakyusa ebigambo bya Qur'ani ebyo bigenda kukyusa amakulu ga Qur'ani mbeere nga bali Allah be yayogerako mu Qur'ani yuharrifuna alkalima min ba'di mawaadi'i yuharrifuna alkalima min mawaadi'i bakyusa ebigambo mu bifo byabyo ne bakyusakyusa ne basoma Qur'ani mu bukyamu n'okugyamu bye baagala. Tayib, Sheikh agamba nti wa amma aljahilu, naye omuntu atamanyi omuntu atamanyi oyinza oga sheyi munnaye nze nsoma naye mba simanyi fa alayhi an yata'allam kikkakatako okubeera ng'oyiga tuleme kubeera okugamba nti ate nze simanyi kyekinkozesa yiga obutuufu bw'okusoma Qur'ani. Sheikh agamba nti wa amma man la yastati'u, omuntu atasobola kubeera ng'ayiga aw la yaqwa ala ta'allumi, nga tasobola kubeera ng'ayiga embeera nga emunyiize kugamba nga gyali eyo tasobola kufuna musomesa tannafuna kale chansi esoma Qur'ani, tumugamba nti fayaqra ma tasihhu bihi salatu, asoma ekyo kyasomye insha Allah eswala ejja kuba ntuufu, Allah ajja musaasira eswala etuuke kuba tamanyi ate tannafuna chansi eyiga oba ntegereka. Naye obanga olina chansi eyiga noonya mu mbeera yonna irimu osome ekituufu. Naam, Sheikh agamba naye wala yusalli imaman, asobola okusaala eswala ye tamanyi tannayiga, asobola okusaala asaale, tetumugana kusaala asaale ne Qur'ani ye bwatyo nga bwasoma bituli bisimillahi rrahmani bisimu tumuga saala naye la yusalli imaman, totusaaza saala naye totusaaza, tetumukkiriza kubeera nga tumukola ki, tumukulembeza kutusaaza. Wala yajharu bilqiraati, era tetumukkiriza kubeera nga ayolesa okusoma kwe fi majalisi lmuslimina, era tetumukkiriza kubeera nga ayolesa okusoma kwe mu matuuliro oba mu nkuŋŋaana z'abasiraamu. Enkuŋŋaana z'abasiraamu tetumukkiriza kubeera nga asoma Qur'ani. Anaatusomera biki? Ebifu oba ntegereka, asome mu kyama kye abeereeyo yekka, bw'anaayiga alyoke ajje asome Qur'ani, kubanga ensobi ezo nnene zikyusa amakulu ga Qur'ani. Omuntu asobola okuwulira ekintu n'ajjamu hukumu enkyamu oba ntegereka, n'awulira ekintu n'ateekako Allah obulimba, naye ng'ate gwafuusa ensonga osomye Allah kyata ayogera oba ntegereka. Yeyo eyitibwa allahnu aljali. Amma allahnu alkhafiyu, wabula ate ensobi entini yeriwa
وخطأ ينصبي يعرض في تلاوة القرآن يلكلا من سمع القرآن فيخل نجوسا بعرف القراء مني أبسمي القرآن ekimanyi oba nekyusa ekyo ekimanyikiddwa eri abasomi ba Qur'an. Tuddemu ensobi entini ye ensomi ekolebwa mu kusoma Qur'an nekyusa oba neyawukana ku ekyo abamanyi ba Qur'an abakugu ba Qur'an kyebasomesa era kyebayiga. Oba tegereka naye wala yukhillu bilmaana naye netakyusa ki netakyusa makulu. Nsobi eba ntini eyawukana ku nsoma z'abamanyi kugamba ku nsoma z'abamanyi abakukotivu mu Qur'an naye tekyusa makulu. Ensobi eyo tekyusa makulu. Wasumiya khafiyan era yatumibwa entini oba eyekwese لأنه olensonga nti ensobi eyo yakhtassu bimarifatihi ulamau lqira'a esobola kumanyikibwa eri abo abamanyi abasomi ba Qur'ani abakukutivu. Ensobi eyo lwaki eyitibwa entini oba eyekwese olensonga nti asobola ogitegeera nti ekolebwa aba mukugu mu kusoma Qur'ani eyekitiibwa. Wadhalik ebyokulabirako nahwu taruki lqalqala kiringanga omuntu obutakoona nnyukuta. Omuntu obutakoona nnyukuta ezimu ku nsobi entini. Oba wa taksiru lmududi nakendeeza ebigero by'okuwanvuya abadde ateekeddwa okuwanvuya nnyo kigero harakati 6 n'abanga awanvuyiza 5 nga tatuuse ku 6. Oba tegere tugamba nti eyo nsobi naye ensobi ntini era asobola okitegeera n'agamba nti okuwanvuya tekuweddeeyo ateekeddwa kuba mumanyi. Oba tegereka wa Qur'an. Wataruki tatwili lghunani n'okuleka ebigero by'ebinyindwa n'oleeta ekinyindwa ng'okirese kitini oba n'okireeta ng'ate okiriwanvuyiza nnyo ayinza otegeera ensobi ezo ye mumanyi wa Qur'ani omutuufu. Wa idhari lmudghami walmukhfa n'okubeera ng'oyolesa ewali ghunna n'okubeera ng'oyolesa ewali okubuliza oba okukweka. Wabaddewo idgham okubuliza ate gwe n'oyolesa. Wabaddewo ikhfa'u okweka ate gwe n'oyolesa. Oba tegereka ezo nsobi entini. Oba tegereka tezikyusa makulu ga Qur'ani wabula ziba nsobi olw'ensonga nti abamanyi baffe aba Qur'ani si bwe batyo bwe basoma Qur'ani eyekitiibwa. Naam, Sheikh agamba nti ensobi ezo oluusi ezimu zikolebwa era ku sukunu ku nnyukuta eza sukunu ebbanga lyomaze ku nnyukuta eza sukunu ebbanga lyomaze ku nnyukuta empeerere kubanga buli nnyukuta oteekeddwa ogimalako ebbanga eggere. Oba tegereka. Naam, oba ebinyindwa ng'oleese ebinyindwa bitini mu nnuuni n'emmiimu ezo zonna nsobi ezikolebwa nga ntini tezikyusa makulu ga Qur'ani wabula ate ensobi tezikkirizibwa kubeera nga zikolebwa. Anyway, tugenda kulaba hukumu ennamula y'ensobi ezo. Ensobi entini ziramulwa zitya? Naam, nufarriqu huna bayna hali alqurra'i liqur'ani halayn. Tugenda kwawulamu embeera bbiri wakati w'abasomi ba Qur'ani mu nnamula y'ensobi entini. Nkaddemu mu nnamula ensobi entini eno eramulwa etya? Tugenda kukyawulamu embeera za mirundi ebiri. In kanat alqira'atu ala sabili talaqi walmushafahati, senga Qur'ani gy'osoma senga obeera muyizi ng'osoma Qur'ani ku musomesa ng'omuggyako Qur'ani ku mimwa ng'akusomesa Qur'ani, فيجب الاحتراز عن اللحن الخفي ولا يجوز تعمده وإن لم يخل بالمعنى. tokkirizibwa kubeera nga okola ensobi ey'entini newankubadde
era tokkirizibwa kwegamba tokkirizibwa kukola nsobi eyo ntini era ne woba ogikoze ng'ogenderedde tokkirizibwa kubeera ng'okigenderera kukikola newankubadde ng'okimanyi bulungi nti tekikyusa makulu nkaddemu. Singa oba muyizi ng'osoma Qur'ani ew'omusomesaawo tokkirizibwa kukola nsobi eyo newankubadde ng'okimanyi nti tekyusa makulu. Abamu babikola bagenderedde, alaba ali ku bwangu, ffe tusoma n'abayizi yeteeka mu mbeera ey'obwangu n'asoma Qur'ani okuwanvuya tateekamu ebinyitwa tateekamu adduka buddu si speed ng'ate ne sheekhe naye asirise nakyo kikyamu oba ategereka n'abeera ng'asoma speed n'ayonona amakulu kikyamu. Sheekhe agamba nti tekikkirizibwa lianna almaqama maqama riwayatin olw'ensonga nti ekifo ky'olimu ekiseera ekyo oli mu kusoma ate okusoma okwo kw'osoma oteekeddwa okubeera nga okujja ku sheekhe wo ate nga naye yakujja ku sheekhe we kugamba olina okusoma ensoma y'emu nga sheekhe wo gy'asoma ate ne sheekhe wo oyo alina okukusomesa ensoma y'emu ng'ey'omusomesa we yamusomesa kugamba nga musomesa we yamusomesa naye gwateekeddwa okusomesa. Mu butuufu seeka we yamusomesa byakupapa oba gwe osoma nga sheekhe wo aba asoma amateeka tagateekamu. Ne tugamba nti awo nno tokkirizibwa kubanga bw'okikola sheekhe agamba nti bw'okikola wallahnu lkhafi ensobi entini eyo kadhibun fi riwaya kuba kulimbisa mu nsoma. Kyokulabirako oyinza okubeera ng'osoma ensoma ya Imaamu Warushi. Tukimanyi Imaamu Warushi mu maddul munfasil ne maddul muttasil ayinamu tuul ishbaa awanvuya nnyo harakati mukaaga. Kakati gwe ssebo oyinza okubeera ng'oli ku bwangu n'osala ezibadde harakati omukaaga n'osoma 4 oba 3 tugamba nti ekyo ky'oba okoze kikyamu oba olimbisizza ensoma ya Imaamu Warushi. Okiraba Imaamu Warushi ensoma eyo gy'olimu yasoma harakati meka 6 gwe lwakuba tibagamba nti ensobi y'okutema ebigero by'okuwanvuya nti ensobi ntini naawe n'otema tugamba olimbisizza riwaaya olimbisizza ensoma eyo oba ntegereka. Nabwe ekyo tokkirizibwa ng'omuyizi asoma Qur'ani kubeera ng'okola ensobi ezo era oba ogikoze kigagata kumusomesa okubeera nga agikutereeza oba nga tomanyi oba ng'omanyi n'okikola ng'omanyi kikyamu. Tayib, embeera ey'okubiri ikanat alqira'atu ala sabili tilawati almu'tada. Senga oba omuntu nga senga omuntu aba asoma okusoma kuno okwa bulijjo nga tali mu mbeera ya kuyiga wa musomesa ng'asoma ebyobulijjo. Fa in kana alqari'u mutqinan lil ahkamin aliman biha famu'ibun fi haqqihi an yaqra bitarkiha. Senga omuntu aba asoma ensoma ye eya bulijjo naye ng'omuntu ayo asoma ensoma ye eya bulijjo amanyi amakulu ga Qur'ani era amanyi tajwidi yasoma amateeka agafuga okusoma Qur'ani kyokka ate watuuka mu kusoma Qur'ani n'akyusakyusa oba ategereka n'akyusakyusa n'akola ensobi zino entini okuwanvuya tawanvuya ebinyindwa tawateeka mu binyindwa adduka buddu si esoma nga bw'ayagala. Saba Allah atusaasire mu mbeera eyo ayibun kamogo fi haqqihi ayibun fi haqqihi kaba kamogo mu byateekeddwa okubeera ng'atuusa eri Qur'ani kuba yasoma Qur'ani bulungi. Lwaki ate waaba asoma eno emabbali ng'asoma yekka asoma nga bw'ayagala? Ekyo nno tukyegendereze nnyo. Saba Allah atusaasire omuntu ayinza okubeera nga asoma yekka eno nga Qur'ani asoma nga bw'ayagala. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmani arrahim gamidini nze sheekhe nkola omulaji juzu 5 naye nga walula 2 wabula watuuka mu bantu ng'agenda kusomera mu bantu n'alyoka aleeta tajwidi yenna. Tutye Allah tukole emirimu mukhlisan omanye nti newoba ng'oli wekka osoma Qur'an. Wa in kana alqari'u ammiyan wabula senga asoma Qur'ani abeera nga tamanyi fala shay'an alayhi insha Allah
awo tetumuvunaana wanga tamanyi nti wano ekinyindwa kiteekeddwa kubaawo okwanvuya kuteekeddwa kubeera bwe kuti awo tetukola ki tetulina kyetumugamba tumuleka naye tumukubiriza era okubeera ng'ayiga obategereka naye wakikola nga tamanyi tumuleka tawali buzibu bwonna olw'ensonga li annahu taraka sifatin abalese ebitendo tahsiniya ebinyiriza ennyukuta obategereka la tukhriju lharufa an hayizihi wala tufsidu lmana kwegamba ebitendo ebyo byabalese abalese ebitendo ebyo ku nnyukuta ebimu kwegamba ekinyindwa n'atakireeta oba nawanvu yekitini ekyo kyabalese kinyiriza bunyiriza nsoma netugamba nti ensoma eno bannaye tenyiridde bulungi ebuzeemu ebinyindwa ebuzeemu okuwanvuya okuggwayo naye nga amakulu tegakoze eki tegakyuse n'ennyukuta zisigadde nga bwe ziri tetwali buzibu tumuleka naye era tumugamba nti okunyiriza Qur'an n'okusoma olungi Qur'an ateekeddwa okubeera ng'asoma tajwidi n'okubeera ng'asoma Qur'ani ng'agitereza nga bwe yakka ku mubaka sallallahu alayhi wasallam. nabwekityo tujjako maawo olwaleero biidhnillahi tabaraka wa taala. subhanaka allahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.